Program fakumeza ku Bukedde TV tukulamusako nnyo tukwebaza nnyo okugobera programu eno buli lwa Sunday nobeerako ku Bukedde TV sawa 5 ez'ekiro bagataliiko nfufu gakaggwa. Nze Richard Kaira Salongo FAYIRO ey'omulundi guno tugenze Luweero kitundu ky'Ezirobwe waliwo okwemulugunya mwami Mubiru Ronald yasibwa emyaka 8 obujulizi obumuweebwako nti yeetaba mu kutema omuntu n'ate ng'obujulizi obuli ku kyalo bulaga nti mu kiseera ekyo baatemera omuntu Mubiru yali mu katawuni akeesudde kilomita 3 okuva obutemu obwo we bwali, era ab'oku kitundu beewuunya nnyo nga kkooti esalidde Mubiru ekibonerezo ekyokusibwa emyaka 8. Ensonga zeekuusa ku ttaka. Tutambule ffenna. Twatanduludde ku bigere tugenda ku kyalo Jjanda mu ggombolola y'Ezirobwe mu disitulikiti y'e Luweero. Mubiru Ronald wamu ne mukyala we Rose Namatovu kw'ossa omwana waabwe Galiwango bwe twogera mu kiseera kino bali mu kkomera. Baabasibira mu makomera ag'enjawulo era bonna babasalira emyaka 8 nga bali mu makomera. Mubiru ne mukyala we okusibwa kyaddirira mutabani waabwe Galiwango okutema Lubuulwa Moses ng'onaamanyiddwa nga Chopa nannyini Luba Properties abasuubula ettaka n'okulitunda. Namubiru Saala ng'ono muwala wa Mubiru yannyonnyodde embeera yonna eyaliwo n'engeri bazadde be gye baatuuka okubasiba. Twali tulina ente wano eno naye nga era agenze ziyimbula ku ttale kati mu ekyo ekibanja kyennyini kutandikira wali ku kkubo paka gye kikomeyo emmanga. Ente zaali mu kibanja eky'abantu abalala kati ng'agenze ziyimbulayo. Bwe yali akomawo n'asanga abaami b'amataka mu kino ekibanja naye ly'emmanga mu mwanya egyo. Kati ngeye oyo muganda wange omuto tegukola bulungi naye ng'agira ekiseera nagutereera kale alina obulwadde obumukuba naye gyali era bumukubirayo kyova olaba bamugjayo ne bamuzza eno e Luzira. Kati yali ava mu nte n'alaba abo abaami b'amataka. Oba ekirowoozo kyamugira kitya? Ekirowoozo obwongo bwe bwamugira n'agamba kaatemeko kati ne bamubagamba badduke. Oyo omwana obwongo tebukola ki? Tebukola bulungi. Kati oyo omwami Lubuulwa Moses yabagamba okudduka defense kuba ne defense yaliwo defense w'okukyalo yali azze nabo nga balambula ekyo ettaka eriko enkaayana. Kati n'abagamba badduke. Kati oyo omwami Lubuulwa ye yasigalawo n'agaana okudduka kale ng'alowooza oba omwana asaaga nakati n'atemako oyo omwami omu n'amutema wano eno. Kati maama ye yali wano waka ng'afumba naye bwe yawulira enkaayana yaddukayo oluvannyuma ng'awulidde enkaayana naye yagenda okutuukayo ng'omwana amaze okukola ki? Okutema oyo omwami. Kati n'akomawo ne bamutwala ng'ali bubi nnyo ne bamutwala ku ki? Mu ddwaliro. Kati bo abasirikale bwe bajja okukwata maama yaliwo yasigalawo yawaka n'omulenzi yeetanga engeri obwongo gye butakola bulungi yalimu mu nnyumba nga mwali teyafuta wanadde okudduka wadde okukola ki. Kati bajja okukwata ne bamukwata bamuyita n'ajja bungi ne bamukwata bamuteekako empingu ne bamutwala. Ne maama yali mufumbiro omu mwennyini ng'afumba naye ne bamutwala ne babasiba. Taata engeri gy'ataaliwo yali mu katawuni ke baabatwala mu poliisi y'Ezirobwe. Kati taata ne mukubira nze kennyini emusimu ne mugamba taata otegedde ekigudde awaka? N'agamba sinakitegeera kuba omwana we yazza omusango maama yasooka kukubira nze nga nagamba taata. Taata n'agamba ate bannaŋŋamba ne mugamba Galiwango atemye ani? Luba. N'agamba ngambadde sinakimanya. N'agamba kankubeyo kati nze engeri gye mbeera eri. Taata n'akuba eno essimu. Taata ng'omumanyi essimu n'agamba kati babatwala ku poliisi. Taata n'agendayo ku poliisi y'Ezirobwe n'alaba ogubadde. Ne bamugamba totawana gendayo nawe bagenda kola ki? Kukwata. Taata waffe n'agamba ate nga nze sirina musango ate nga bankwata ki? Era kati kwolwo engeri y'abantu gye bamulemesa kwolwo teyasobola kugendayo ku poliisi. Kati maama bwe baasulawo kwolwo enkera babatwala e Luweero ku poliisi z'e Luweero. Taata yennyini ne yeetwala
watawo wiiki namba muga taata togenda wagenda kukwata k'omusajja engeri gye birimu ettaka bwana akusiba ajja kufuna oluwendo lujja okukola ki osenda wano wonna kuba baagala kusenda okukoma wali emmanga wali eri batulekerewo wano eno mbone wano wajja kujjawo nanyiniwo ng'ate omwami yaguza taata waali awo ennyumba ye weeri awo ne mukyala we yamuguza wano wonna bwe wati kati taata ne yeetwala ku poliisi e Luweero bwe baamala omuggyako gundi statement ne bamugamba ajjamu engatto yingira wali taata ne bamusiba ku poliisi yeetwala ng'agamba italina musango ng'agamba ayakujjayo maama adde awaka kasita omwana yakola omusango bakoze ki naye bamusibye. Mubiru agamba nti ekisinga okubaluma ye kkooti okusiba bazadde baabwe ate nga bo tebalina musango era nga ne muganda waabwe yatema cyopa amanyiddwa nga gali wango omusango yagukkiriza era kkooti negumusingisa. Omwana yakkiriza omusango n'ayimira mu kkooti n'agamba nze natemye naye bazadde bange tebakola ki tebabiriimu kubanga yabalabanga tenabo baliko empingu n'abagamba bazadde bange tebabiriimu naye olw'okuba ekigendererwa kyabali baali baagala ttaka lino ne batata babayingiza mu kkomera. Mubiru agamba nti kyabakuba wala nga babategeezezza nti kitaabwe Mubiru ne nnyabwe Namatovu bombi babasibye emyaka 8. Kuba mama yankubira essimu n'angamba babasalidde emyaka 12 ye ku ssimu nze bwe yaŋŋamba nga bali abo babiri nga nze ndi eri ku mulimu nga bano bato bange ebyo baliwo n'agamba batusibye Saala batusibye emyaka 12 ne mugamba basibye emyaka 12 kijja kitya kati ennaku ennyingi nje nali mpulira awo natandika kaaba kati okuva olwo maama ne babanga bamusibye ne bamutwala ne bagamba nti ekkomera lijjudde nnyo eri Luweero ne bagamba genda mutwala wa Luzira mbwe ekkomera ly'e Luweero lijjudde nnyo ne bamwawula kuba bonna baali wamu kati maama ne babanga ne bamugja e Nakasongola ne bamutwala e Luzira nakati saawa zino gyali kati olwokuba covid yajja tebatukkiriza maama waffe mu kwogerako naye ku ssimu tebatukkiriza owaayo akaseera n'ogamba mama abasirikale bakabe maama akamulabire naye nga tomuwulirizaako bwali taata abasirikale b'e Nakasongola bamusiba nga mulamu ategeera bulungi naye kati baŋŋamba alinga agenda okuggwa eddalo ki mu kkomera olwokuba ayogera byatategeera ne mbagamba ebirowoozo byalina ebingi kyeka bimutabudde omutwe kati omusirikale w'e Nakasongola yaŋŋamba abasirikale abasibe abalala nga tebalinga taatawo ne mbagamba na maama we wuuli wali mulwadde ne mbagamba kyeka ebirowoozo bingi bimutabudde omutwe. Mulindwa Po wano mutabani wa Mubiru agamba nti Lubulwa Moses amanyiddwa nga Chopa ye yali emabega wa bino byonna oluvannyuma lw'enteekateeka y'okubasengula ku ttaka eryo kitaabwe gye yali awakanya. Kati obuzibu bwali nti omugagga buye bwajja wano tawetaawo tapaakingawo alina amakubo amalala g'akozesa tebayita trespass gye g'akozesa n'ayingira ki ettaka ly'agamba lye yagula so singa ye bw'aba agamba nti yagula ettaka era ojjawo wagula w'oyitira kati ye yakozesa olukujjukujju n'ayita eri emmanga mu banneyiba kyeyagezaako okukola ife butamanya nti oba aze ku gurawundi kuba n'obudde bwe yajjiramu zaali ssaawa nga 12 yajja lwaggulo kyesimanyi nti oba akkirizibwa okusaalimbira mu ttaka nga yadde yaligula naye nga bannyini kibanja tebategedde. Omulenzi yatugamba nga tannamutema baasooka ne babaakubye basaawa ng'alina baalaga oba abasaawa bano basave balina engeri gye basaawamu okulaba empenda ye kati baalikubye baali bayonoona ate nga kibintu bye kati awo okukuubagana awo waava ki omutamwa. Mubiru alumiriza defense w'okukyalo amanyiddwa nga David Mukasa nti ono ye yawa obujulizi obw'obulimba mu kkooti nti yalaba taata waabwe wamu ne maama waabwe nga balagira gali wangu okutema Chopa. Omulamuzi w'e Luweero kye yeesinga okwesigamako obujulizi obwaweebwa gundi defense w'okukyalo bwe yawa
omulamuzi kwe yasinziira n'agamba olaba defense w'okukyalo ayogera bw'ati n'agusala. Defense bamukwasa bayibuli ne bamubuuza bano abantu obalabidde ebbanga ki? Ffe nze mba nzaala wano. Yagamba atwabidde emyaka 2 naye nga nkuze oyo omwami mulaba okuva obuto bwange bonna mulaba n'amakage gali awo waggulu mugayiseeko awo nga nkuze mulaba abaana tusomye nabo bonna abawala naye nze sirina myaka 2. Taata wange yasooka kubeera wali eri ne badda wano omwami Masaba yabaguzaawo n'omwami gyali naye kati defense yagamba okuba taata ekyavirako kusinga obbasiba defense yagamba wo ku kyalo taata wange abaddewo mu birumbu yabaddewo wali we baatemedde ddala omuntu ne mama nga waali nga mama agamba tematema nga bakasukambwa amayinja nga ne taata waali ne bamubuuza taata yabadde akolawo ki nga tamanyi kye yabadde akolawo naye nga mama nga ayimiriddewo awo ng'ate omuntu gwe baatema alina olubale lumu wano. Wabula defense Mukasa David bwe yabuuziddwa okunnyonnyola ku nsonga za Mubiru na biki ebyaliwo mu kkooti n'obujulizi bwe yawa ng'abuwa omulamuzi teyabadde mwanjulukufu bulungi ng'agamba nti ye ebimu yabyerabira dda era n'addukawo ng'agamba nti takyalina kyajjukira. Nga bagamba mbuze nyingiridde ekibanja kyabwe njagala kukitwala ng'ekyange bwe baakitwala kati naye njagala kutwala ekibanja kyabwe ne ŋŋamba maama nze nkitwalewa batututteko ebibanja ffenna ffenna nze nsoose kiyingire kitwalewa. Katono nnyo kuba waliwo bali abagamba nti Mubiru ebintu ebyo byabeererawo yali zero. Nze zero bwe sikyabitegeera ebyo muzeeyi. Naye gwe wamulaba waawo oba sikyabijjukira olwo muzeeyi. Ne muzeeyi no ssebo njije mbadde n'ensonga zange. Kitegeera naye kye ŋŋamba ati kati ondese mu bbanga. Mubiru wamulabawo temulaba we wannemesezza okutegeera. Nkomyawo muzeeyi. Eyo kanveeyo katugende mu kkooti ki ekyabaali? Mu kkooti nga mugenzi. Mu kkooti anti baatuyita zine njogerako byennala nenvaayo ebyange ne bikomaawo era sisobola nakudda mu kkooti sisobola nakudda mu kkooti kiseera bye ekyo ekyaliyo kinayogera era bwembulizaawo nti mu kkooti wannyonnyola ki muzeeyi nga bwe mbikunyonyodde bwe nannyonnyola kati bwe bakubuuza nti baani be weetegereza be walaba waiwaayo leka kunneŋŋamba bintu byesidda sikyadda muzeeyi mu bintu ebyo eri mbadde nina ebintu byabye ndikose mu bakama bange naye nakino nakyo kikulu. Program Fakumeza gy'olaba katumulemu katono tujje twongere okugoberera fayiro ya Mubiru ne chopa katuumule tujje Bukedde TV kuwoli fayiro ku mmeeza y'eprogramu gy'olaba.